Tubaniriza ku mwalo gw'Ebufumira leero Nalongo ne Lubaale gye tumusanze katusooke tumubuuze ate ki ekimuleese Ebufumira atubuulireko bimpimpi ebyafaayo ebikwatagana ku kizinga kino. Ekizinga bwe kityo bwe kifaanana omwalo baguyita Nalongo guno mwalo ki? Semawundo. Semawundo. Ndowooza gwe mwalo omunene. Ku Bufumira kuno. Wano abamanyi Bufumira wano ebiseera ebisinga amaato we gatuukira. Nalongo Kawala na Mirembe gemanya omubabuuzaako abeekomera ku mukutu wa Nalubaale Badvine. Nalongo. Nsonga ki leero ekuleese Bufumira? Ebufumira nze kubuuza ku bataka kozi n'okubaako bye twogerako bye tuteesaako ebitukwatako nga ffe abataka. Abataka n'abataka. Abataka n'abataka. Meeting y'abataka. Okay. Meeting y'abataka naye nga Bufumira ono nga bemulaba kizinga kinene kwe kutudde eggombolola y'ekyamuswa kwe kutudde essomero ly'eggombolola y'ekyamuswa n'eddwaliro Health Center 3 era abakyala bazaalira eyo waggulu eyo yewali eddwaliro lyaffe ery'eggombolola eddungi naye nga mu byobuwangwa Bufumira ono atuddeko ensonga enkulu ddala. Nalongo kuno kuliko mbuga kinaki? Embuga kweziri eziwera kuliko n'olubiri lwa Kabaka gye luli eyo. Onaatutwalayoko? Kuliko ne lukiiko kwali kale kwegamba kuliko ensonga mpitirivu obungi nno kuliko embuga ez'obutonzi nnyingi naye kati omanye abantu bwe tubagamba embuga ez'obutonzi balowooza kujja kuzoonoona kujja kusima maanyi biki naye mbalabula ono Ssese saagala mujje nga mutagala nnyo nnyo ono Ssese tatagalirwamu nnyo kale nno ekizinga kino omutaka waako omukulu yayitibwanga Namuyimbwa yali musajja wa maanyi era omanye dda nga bwe mba mugabana ettaka okasuka effumu ate effumu lyo gye likomye ettaka lyokola ki lyotwala naye yalina akasoma ke yali yeegwanyiza okwo ku buggala n'akasaba ne bakamumma kati kyeyakola najja ekiro n'atikka abasajja be ne bagenda ne bakasima bakaawule ku buggala like kabeere kokka mu nnyanja baali banaatera okukakutula abataka ne bamanya ab'oku buggala ne banguwa ne bajja ne bamukubutula yali musajja wa byafaayo nnyo njasabiggo era ye mu byafaayo yasooka okola eryato eddene muno mu Kalangala era ebyembi eryato eryo nti teryali kumu bulungi entewo bwe zajja newankubadde abasajja be baayagala nnyo omutaasa naye yabagamba ye agenda n'eryato lye. Ekyafaayo ekirala empewo nga bwe tumanyi nti Balubaale baatuuka ekiseera ne babula kati bwe baabula ne batandika okuba nga bawasa naye Kabaka Musisi ng'asinzidde Effunve gye yali awasizza omukyala ne Kabaka Mukasa ng'asinzidde Vvembe gye yali awasirizza omukyala ekiseera kyatuuka nga abakyala abo tebakyaliko bulabirizi nga embeera si nnungi era abakyala abo mu kumaliriza ow'Effunve yavaayo n'adda e Vvembe embeera bwe yagaana e Vvembe bombi ne basituka ne bajja ne bamalira ku Effunve. Ekyafaayo ekyo nakijja mu kirooto era bampita ne bandeeta ne bannambuza gye baabeeranga waggulu eyo ne ndabayo ne mmanya akaseera akazibu ke baayitangamu kale bannange mbakuutira mwenna mujje mulambule ebizinga kubanga eno yensibuko yammwe eri abagamba mu mati ennyanja naye ate amazinga nyo amuganaaba temulina kyakutya kale mbagala nnyo ate era nja kwongera okubalaga ne ku myalo emirala bwe tutyo mpolampola nandyagadde mbalaga embuga zaffe naye zikyali neekusifu munnange wakyaliwo bye tukyatereeza ng'Abassese awo tumanye nti tumaliriza okwetereeza ate awo tulyoke tuggulire nga tubalaga wa musobola okujja ate era temujja kujja buli wamu tujja kubalaga nti kati wano mujja wano temukola ki ezimu tetujja zibagamba kubanga muli boonoonyi mukikula
naye nga tubaagala nnyo akuume atakubira mpeera ewaawo.